Freddy Chabyo omutuuze ku kyalo Luwunga ekisangibwa mu Gombola y'Ennama mu disitulikiti y'e Mukono tumusanze apokya n'ebiwundu oluvannyuma lw'abavubuka okumulumba ne bamutema. Bano era bamubbako ebintu bye byonna nga baamuleka tategeera biri ku nsi. Olunaku olwo olw'okulonda baasooka ne batugamba nti batwetaagako ogende ne bakusama amannya go ne bakuwa akalisiti ak'okugenda okulonderako. Bw'obumaliriza nga bagamba nti awo gira otulako ebbali bakomekkereza okulaba nti bayita abantu bonna. Nga bantu babaweddeyo ne bagamba nti bagenda okwesimbawo mwemirire mu layini zammwe. So abantu abo bakomekkereza nga batuyita tugende tulonda abakulembeze betubetaaga. Ne basooka ne baba layini esooka eyali ya kyamaani yaliko. Yali na layini emu yokka bweti. Omulala yali amwesimbyeko yali na layini 3. Naye kyamaani eyaliko yalina abantu be yaleeta babayita bafakini. Era nga tonna bakutandika kulonda yagamba nti kino kyekigenda kuggwa bagenda kuba abantu era kye baatuukiriza. Ono yaddukira ku poliisi okwekubira enduulu era abamu ku bo ne bakwatibwa. Mu kaseera ke tulimu ssaawa zino n'abantu abangi bwe baakuba ku kyalo kuno bangi naye lwa mbeera eriwo teboogera kubanga kyamaani aliko omukadde boogerako okwogera bakukima. Ono si ye yekka alumiriza abavubuka bano okwefuula ekitalo nga bagamba bano babasuza bakukunadde okukira lumonde mu ttaka. Batumazeeko emirembe era faamu mu kitundu tetukyalimu naddala kati nganze ayogera ne bannanga abalala mu kitundu tetukyalimu batutugomera era baagala kututta. Tutandise katufwekengera kuba kati babulookinga amakubo mu ssaawa 5 eri wa kyamaani Madi ne ku bikondo ne bakusanga bakubuuza ebintu bibiri londako kimu obulamu n'essimu. Niyo mu kuwanjaga kwaffe kwonna poliisi tetanga lunaku kujja ku ground ne bikikwatako kutujjamu mawulire matuufu. Abule ate eyagala kukwata kati ate tuwulira kuyiga abo bennyini abalabika nti bawabirwa nga tetumanyi kye bazza. Abatuuze bagamba baali balowooza nti okulonda bwe kunaggwa ng'abavubuka bano bakkakkana naye bakyali ku kyalo beewera okutuusa obulabe ku bantu. Tetwamanya nti nno okuvuganyizibwa lugenda kuba lutalo bweruti kuba tulaba nti olutalo lubaluse lugenda lubaluka mpolampola okuva we twalondera paka kati tunaba kufuna mirembe gyonna. So tusaba buyambi newogenda ku poliisi yaawa bakambwaliziggu era ne mu kulonda twagenda olonda nga baatugambye otugenda bakuba kyamaani wanaafuna obululu bubiri ekyamaani waffe. Aladisi w'e Mukono Hajati Fatuma Nabitaka asabye ab'ebyokwerinda ku kyalo okutuuza enkiiko z'ekyalo abavubuka bano basobole okukangavvulwa. Abachairpersons b'LC3 mwe mukulira insecurities mwe mukulira okukuuma eddembe mu magombolola gammwe naye kiba kya nnaku n'olaba nga ate ssentebe w'LC3 ate ye yeetabye n'abakozi b'ebyambyone okutulugunya abantu mu bitundu bwe. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirirano Rachel Kawala agamba ensonga eno bagimanyiko era okunoonyereza ku kabinja kano kugenda mu maaso nga waliwo abaakwatibwa. Nga twagala okugumya abantu tukola kyonna ekisoboka okulaba nga obubinja obulumbagana abantu ne bubatuusaako obulabe buvaawo